Abakyala muyiga okumuvinga ono omusajja bw'akuleseewo mulemerawo okumalako abaana b'abenda emirembe. Ne life goes on. Sigwa abasoose okukyayibwa, sigwa abasoose okukola ki. Muyiga okumuvinga on, especially ku musajja gw'ozaddemu abaana, muyiga okubawa ebitiibwa. Toyinza kugamba nti omusajja oyo yali mubi gwe nga tosoose kukebera nsayidi yo. Ffenna tulina ensonga lwaki batulekawo, naffe lwaki tubalekawo. Naye surprise ya Shifa, waliwo n'omuwala eyita simanyi Miss Kadama ali Saudi, Farida Nabukenya. Ekintu kye wakoze mwana kyambwa nnyo. Naye Gayi yakubye akavulu. Wadde osubira Gayi ajja kuyomba. Yadde yeeyanza bweyanza nga tannagala na kumanya. Gayi yakukoowa gwe yalemeramu looko. Kubanga omuntu otuusa okufuna ssente, osibe ebipaapaala ebivundu, ebiwogo ebivundu, obisindikire taata w'abaana bo. Wasoose n'olowooza ku future y'abaana bo. Oyo omusajja gw'ovuma taata w'abaana ebigambo by'omuvume ng'oli musiraamu naye musiraamu yadde ebigambo mu maaso g'abaana be. Abaana obanala bali abaganda baabwe. Omusajja yakukyawa, omusajja alina ensonga lwaki yali yakuteekako namuggyawo. Ku bintu by'amuvumye omusajja yalina ensonga. Y'ensonga lwaki tusobola kunenya musajja oyo. Yakulangidde nti bakukwatiranga ku luzzi, wali muddu wabba ebijanjaalo bye. Ebyo byonna teyandibikuvuma. Olangira omusajja osuula mu kalina ya Muwarabu siiyo, at the end of the day ojja kudda wammwe, tekuli taffaali lya kitaawo. Omulangira enkoko, bannange enkoko si kipya nnyo, abantu bali enkoko buli kanako. Omugambo oli mugagga, waliwo omugagga akola ebyo bye wakoze. Oli munnaku ate omusajja gw'omumiisinga, omusajja yakukoowa dda naye gwamwagala. Tukkirize tugaane. Shifa mukwano, weegendeze surprises ez'ekisirusiru. Sifo ojja kusanga abantu abavaako mwana bakukuba amacupa boyi, abantu bakoowa ate ennaku zino abantu bali bubinnya Uganda. Tukkirize tugaane omukazi oyo kye yakoze kya kibi nnyo, kiraga obusiru mwe muvumisa akabira z'abannammwe. Yatuuse kuvuma akabira yo. Wekese ne sister we ye talina bizibu bye. Imagine okwate ssente oteekemu amafuta osasule Shifa agenda asaze taata w'abaana bo. Bamuteeke ku TV enkya abaana gye bagenda obbirabira. Abaana bali bwalamu dda amagezi. Muyige ku movinga on. Teri muntu alina ssente akola bintu bya kisira, tesigwa asoose okukyayibwa. Abantu bulijjo babakyawa. Oze ku musajja omuvumo omulangira kino omulangira ki, yayina ensonga ze ku ngeri by'obadde oyogera. Omusajja oyo yayina ensonga ze lwaki yakulekawo. Naye musooke nga musaasira abaana bammwe enkya, bagenda kulaba batya ebintu ebyo. N'ekirala kyesembayo, teri musajja ajja kuwasa nga tata abaana omuyisa bw'oti amaaso. Nawudde ogamba embaga, musajja kyagenda okuwasa nga alaba n'ogwozaddemu abaana omuyisa bw'ati amaaso. Weegende.